omwana oyo ddala mu dormitory bw'oba ogamba wassaamu obutanda 3 nga kwe yayimirira okwetuga ku katanda eyaliko wansi n'atawulira n'addako wansi n'atawulira mu ddoomu nnamba ensonga endala nga gwe minisita era minisita wa education gwe direkita w'essomero okuva lwe twafiira omwana ono tokubiranga ku bazadde essimu naye ng'ate osobola okukubira omulonzi wo eri atalina client nti yafudde n'okubagiza n'ogenda nayo n'okuba n'essimu ku kyalo olw'akalulu naye ono omwana owaffe g'obadde na client ng'abazadde wabakubirako wadde akasimu wabadde waliwo omwana omulala eyafudde in the same school nange bwe nawulidde nakiwulira nalabyeko ku interview ya anko w'omwana ono nga agezaako okutangaaza ng'agamba nti ebintu byonna ebibadde bisacuratinga ku mutimbagano guno they were sponsored by the school to create a story but the story you're hearing ku mutimbagano si ntuufu ekisooka baatugambye nti omwana oyo ava mu maka magagga and ng'omugenzi nga ye naye abadde financially stable ng'omwana ekyo kojja w'omwana yennyini ye yabadde akyeyogera okuva mu kamwa ke n'agamba nti sitole yo gamba mbu omwana yasaba ssente miliyoni 2 oyo omwana ne ku akawunti ye abadde ayinako ssente nga zisukka mu miliyoni 2 kubanga abadde alina ekintu kya savingira kyayagala okufuna. Ekyokubiri kojja w'omwana yagambye nti bwe babikira taata w'omwana bamukubidde essimu ne bamugamba omwana we yeetuze, taata w'omwana akubira mukyala we n'akubira oyo brother we eyabadde ayogera mu interview anko w'omwana. Baddamu ne bakubira essomero ne babagamba omwana oyo bw'aba yeetuze tubeegayiridde omwana oyo temumujja waali, tuli mu kkubo tujja. Naye essomero ng'essomero lyayangwa ne lipapiriza ne bayita poliisi, ne poliisi gye baayita tebaayita ya seeta. Baayita poliisi ya mu kitundu kirala ne bajja ne bajjawo bode eyo. Bwe kyali. Essuuka gye baatwalirako ogenda okukola postmortem. The random police was called quickly. You understand? Yeah, to pick up the body. Yeah, samples and whatever, yeah. Which means bali bagezaako okujjawo obujulizi. How true is all this? Aha. So, kojja w'omwana yayongedde n'agamba essuuka y'omuntu nga yeetuze it would have been twisted. Naye essuuka gye baabawa teyali wrinkled at all. So they reckon essuuka gye bakozesezza mu media mbuye yakozesebwa mu kwetuga. Omwana gye yakozesa okwetuga. So kati fene tuddayo ng'ate yali ngolole bulungi mu bitiibwa ensonga lwaki abazadde bano bagambye they've been in contact with their son. N'olunaku lwe bagamba nti omwana yeetuze leero sisuubira nti bwe kiba kizibu nga kye kyakoze ng'omwana oyo okwetuga. 2 days before omwana yali ayogedde ne bazadde be. Ne bagamba omwana oyo abadde open nnyo gye bali nga boogerezeganya. Omwana tabagambangako kintu kyonna nti oba ku ssomero ninamu obuzibu oba ninamu ekintu kyonna. Naye bagamba nti omwana oyo abadde against mbu waliyo mukwano gw'ebikukujju mu ssomero eryo era omwana oyo y'omu ku baana babadde bayimirirawo ennyo okulwanyisa ekintu ekyo. Yafunako warnings eziwera. Era abantu bagamba nti okusinziira ne ku postmortem eyakolebwa omwana oyo yalina clots eziraga nti n'omwana ono he was just bullied by other students. Essomero lyetaagala kuriviiringa. Teta High. Eyo sete eyo Mukono campus is a very bad school. Kati abantu beebuuza omwana bw'aba yeetuga yaleebeeta ku katanda kubanga sisuubira nti ate eyo essomero tewalinawo osobola kwetugira congested. Tewaliwo. Dormitories zonna tolina nawo oyimirira. Kumugezaako okugamba nti the boy was physically harmed. Yes. Kubanga postmortem yakiraga report ya fuluma. Omwana yalina ne blood clots.
eyeetuze afuna blood clots. Comment section, it happened last year in the same school, and lots of people have been saying it on my page that it's been happening secretively, and of course other parents are vedes, they don't take it further. Bagambye mu ssomero eryo mulimu group eky'abaana abaagala abaana bannaabwe omanyi mwe mutiiza nakulabako kigulinga nnyo abaana era ke kakutanda n'ovaayo n'obaako ky'oyogera oba kubala opamba somesa oba kukola ki bw'otyo obulamu bwo bwe bujja n'amateeka mangi era twagawuliddeko mu basajja ekinene nnyo baba baavuga ekinene nnyo mu kkubo kubanga temwali jjaamu ekiro ekyo baavugira eddakiika nga wakati we 18 na 2 ekisinga okumalamu amaanyi mu nsonga eno batambudde batuuka ku ssomero omukulu muyingo minisita John Kristo Muyingo wa education director wa Seta High bagenda okutuuka nga yatuuse dda ku ssomero tumwebaza yakozesa obwangu era obuvunaanyizibwa yabutuukiriza naye omukulu ono n'akozesa obuyinza bwe nga minisita n'okukozesa obwangu ng'aleeta poliisi tekyandibadde kibi but wano we tulina ekibuuzo poliisi yakubira ey'esseeta n'atagifuna nedelayinga n'akubira ey'emukono mu quick response bonna ne baba nga batuuse bwe baatuuka poliisi wano nayo tugirinako ekibuuzo poliisi mwami Muyingo nga director twabasaba omwana waffe mumuleke tujje tubeere abaprovinga mu nsonga eno nti ddala omwana waffe yafa yeetuze kye tutalina mu famire zonna twagenda okutuuka ng'omwami Muyingo ndowooza nga ye nannyini mwana oba famire ng'amusazeeyo oba kye bakyagamba mbu oba yamusalayo ffe tetwasinganako omwana waffe nga yeetuze nkiddamu tetwasinganako omwana waffe nga yeetuze twasingana might ku kabangali ya police is a minister for education is protected naye amazima tegeekweka mwami Muyingo wali osalayo might y'omwana nga abazadde bali mu kkubo wali opapa ky'okutwala might ku kabangali mwali tamusobola tulindayo wadde eddakiika 20 tujje tukakase nti omwana waffe kituufu yakoze ekintu ekyo mwami Muyingo bwe twatuuka ku ssomero waliwo omusajja oyo mwewuunye omutima bwe yamala okugyawo might nga yajja akoze ekiki mu buyinza bwe ng'alina poliisi gye yakozesa ey'emukono abazadde baamuyitako ne bagenda wali ku ssiini bwe baali bamaze okulaga nti balookinze Muyingo n'alinnya emmotoka ye Muyingo mu bugumu obungi Muyingo n'atambula n'agenda wadde okujja ogamba nti munnange wadde nti bannange bazadde byazze bubi omwana waffe naffe tukoze loosi embeera ebaddewo mugiraba titusobola gigiwakanya naye kitalo nnyo kitalo ddala nga biva mu director nti mu kutambula wano nga bavudde waka maze obbakubira dadi ng'ali nsambya yakwata essimu n'agikubira headmistress nti headmistress nawadde ndi mu kkubo nzija naye bwe muba mugamba omwana wange yeetuze temukwata ku might kanzije ku ssiini kwennyini ndaba omwana wange nti ddala kituufu yakikoze kakati crime scene ate lwaki mwali mugikwatako manye ebintu bino birimu embeera ereetawo nga boogerezeganya omwana tabagambangako kintu kyonna nti oba ku ssomero ninamu obuzibu oba ninamu ekintu kyonna naye bagamba nti omwana oyo abadde against mbu waliyo mukwano gw'ebikukujju mu ssomero eryo era omwana oyo y'omu ku baana babadde bayimirirawo ennyo okulwanyisa ekintu ekyo yafunako warnings eziwera n'atawulira mudde nnamba ensonga endala nga gwe minisita era minisita wa education gwe direkita w'essomero okuva lwe twafiira omwana ono tokubiranga ku bazadde essimu naye ng'ate basobola okukubira omulonzi wo eri atalina kiraayanti nti yafudde n'okubagiza n'ogenda nayo n'okuba n'essimu ku kyalo olw'akalulu naye ono omwana owaffe g'obadde na kiraayanti ng'abazadde wabakubirako wadde akasimu bawulirize nti at least obakamfatinze naye ofuna ate amaanyi agasa ssente mu social media okuba tuteekako obulumi ng'omwesaba $2 million
ebintu bingi information y'essomero nikavalinga n'emmeze nnyini ennene ozikavalinga n'ozibikira yambi minisita Miyingo gwe waliwo ofuna bizinesi y'ogikavalinga naye abazadde n'abaana basigaddewo bali safe wenkana ng'ebirunga bino bijja n'oyagala obuukirire ate ne weefuula n'obuvunaanyizibwa okututte wadde kuba akasimu okumya omuzadde ate kasitoma akuleetera omwana tudde ku kino naddala okutumya omuntu Elishama yali ayina baklasmate n'obagaana n'oziika omuzadde afa baasi y'essomero ne basika n'ejjeezi